ebyo bali mu kuwaga abantu bakuwaga bakuwaga na bulimba ebitolina bigambo byogenda kufunya bigenda kukyusa sha milioni 45 bazaagala ni mufere na fera nyoko. Do I have any centers zo ndina any centers on ezizo bwemba na fera? People don't judge banno nga tonoonyereza butuufu bwa kintu. Oyo ye Aunti Kaduuka ne Puleti Sisse nga beetwalaganya. Wali kino kyana kyebinyo kimanyi maite family simanyi kyekyanti. Kati gwe kyana gwe bali kirugwa aba pamapame. Kale n'olaba kirweddiwo si kino atokoni. Ani akumanyi gwe full figure gwe batanya. Wetunuulire wennawo wakula woyimirira obanga akubye samanti otambuza mikono. Wakula na galali ye disorganized. Oyo ye full figure ne Sami owa Mighty Family nga beetwalaganya. Mukomye akasajja. Mukomye okulabanga mwe mulowooza enti mwe ba mugaso. Ate bagenda basuula. Mumanye ni buli Munnayuganda yeetaagisibwa mu struggle. Mwe bawadde ssente ne mudda mukuba amasimu ne mwogera bye mwogedde ebyo na tebiyamba. Eyo tribal settlements y'Abanyarwanda aho twavaawo. Oyo yerumbuye ne Patricia Sewungu nga beetwalaganya. Ekibuuzo ekisooka mu ekyo Bayibuli egamba nti alina omukisa alisangibwa nga alina kyakola. Buli muntu ateekeddwa okubaako kyakola mu nsi, eky'obwakatonda ekya Setaani. Kyokka omuntu kyonna kyakola ateekwa kuba nga akiyigirizibwa oba nga akiwulira okuva ku muntu omulala. Tufuuka bakozi ba kigambo kye tuwulidde, era oyo atubuulira ekigambo n'afuuka kitaffe. Kyova olaba ne tufuuka ba disciple oba abagoberezi. Olwaleero mu ggwanga lya Uganda twogera ku kigambo kye bayita putting away other gods. Kubanga tuyina bakatonda bangi mu Uganda betuwuliriza ne tukwata ebigambo byabwe ne tubikolerako ne tufuuka abayigirizwa b'abantu abo bepo n'okufuuka batabani b'abantu abo. Kati Katonda kyakola kwe kulwana naye omuntu yenna eyeeyita Katonda. If you make yourself a god, the Almighty is going to come and fight with you. And trust me, you are not going to defeat the Almighty. Unfortunately, you won't defeat him. Ekibuuzo ekisooka, oli mutabani waani? Kubanga omutabani yo yatuula wansi wa kitaawe n'ayigirizibwa. Genda osome Proverbs, genda osome Ecclesiastics. Nali mwana ayagalibwa, kitange yaŋŋamba bw'ati, taata n'aŋŋamba mwana wange. Solemaani omusajja asinga amagezi mu nsi gwe twogerako eyatiikirira. Yali wansi wa kitaawe Dawudi n'asooka okufuna amagezi mu yawandiika ebyo byonna, n'abantu ne bavanga mu mawanga amalala bajje bawulirize by'ayogera. Omuntu akola kigambo kyawuliriza, kubanga kigambo faith comes by hearing, okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo ekyo. Kati bw'okiwulira n'otandika okukolera ku maanyi g'ekigambo ekyo ky'owulidde. Unfortunately mu Uganda tuyina bakatonda bangi. Tuyina bakatonda aboogera eri obulamu bwaffe ne tubawuliriza ne tubakolerako. Lengera abakyala abo Aunti Kaduuka ne Puleti Sisse. Bonna bakyala balina abaana, balina amaka, beautiful girls, bali mu kwevumira ku social media, obulamu bwabo bonna basalawo kwevuma. Lengera Mighty Family, lengera full figure, omukazi omukulu jajja omulamba, asiba avuma na kuwemula. Lengera Mighty Family, omuvubuka omuwanvu omuto ayina maama we ne baganda be, yasalawo obulamu bwe bonna kuwemula na kuvuma na kujoronga bantu. Asobola okutuuka mu byayagala in quotes. Lengera Lumbuye, yasalawo kusiga bukyayi. Obulamu bwa Lumbuye bwonna yasalawo kusiga bukyayi na kutambuza kuvuma bantu, kuwemula bantu, kutyobola bantu, kugamba batemetema abantu. Lengera Kojja omugezi. Kati obuzibu obuliwo akama k'omuntu akatali kalongoofu ne bwe kaba koogera ebyamagezi, kubanga Aunti Kaduuka alina lwafulumamu ebyamagezi. Naye olw'okuba obulamu bwe si bulongoofu atambulira mu kuwemula n'obusiru, kati okumanya okwo bwe kujja mu matuugo kufuuka obutwa eri ggwe.
ne bw'aba ayogedde eky'obugezi kubanga ye musiru. So she's giving out a legacy of fools, and many Ugandans, no wonder, are feeding on foolishness. One of the first product from Satan is foolishness. After foolishness, we go to wickedness. After wickedness, we go to poverty. After poverty, we end up with the word shame. Ensonyi. Ensonyi zezisembayo obusiru obulogo n'obugwagwa n'obwavu ne tusembyayo ensonyi. Kati gwe wenna omugoberezi wa Lumbuye, I'm talking to you, who feeds every day on foolishness of Lumbuye. You are becoming a son of Lumbuye. Tugende mu Bible. Bwe tugenda mu Bible, okuva ku lubereberye okutuuka ku Revelations, boogera ku mutaba, buli muntu gwe boogera ne mutabani we. Wulira wano nti Mukama n'agamba Musa nti gano gemanya g'abasajja abaligabira ensi okuba obusika. Eliyazari kabona. Eliyazari yali mutabani wa Aroni. Aroni muganda wa Moses. Abaana abo baana ba Levi. Kati wulira, Yosua mutabani wa Nuni. Ku baana ba Yusufu ku kika kya Manase, omukulu Omukanieri mutabani wa Efodi. Ku kika ky'abaana ba Efulayimu omukulu Omukamweri mutabani wa Sifutani. Lwaki Bible efa nnyo ku taatawo, ku muzaddewo, oyo gwe wawuliriza n'otambulira mu kkubo lye? Dr. Tiwe mbagamba ebya Katonda nga munvuma. Sami bw'ajja kukola live nga mugibeerako. Isima bw'atumbula nga wuuyo. Tayina kigambo kaye wisdom kyasobola fulumamu nga kyamakulu eri obulamu bwo. Ne bwe kibanga ekyamakulu olw'okuba akamwa kalinga ka buyonjo, I repeat, obumu obulinga toy, ne bwe bufulumamu ekyokulya ekiringa golodi, kiba kiriko obuuka obuleeta obulubi mu bulamu bwo. Muno wanda abavubuka mwenna ababawuliriza muli basiru ate muli baafu. Ne bw'oba olwaleero labanga atambula agenda mu maaso, muganda wange wakubyemu ddadi ya gia ya advance. Fe abavuga emmotoka kino tukimanyi, gia esinga amaanyi ya advance. Bw'okeera okuwuliriza Aunti Kaduuka, oyo nga bw'omulaba, Maama Fiina, n'okeera okuwuliriza Maama Fiina akeera ku makya, muloga abasajja, abasajja mubaloge, naffe tuloga abasajja, ye bukyanga abaloga nga buli omu amugendako. N'okeera okuwuliriza Lumbuye, n'okeera okuwuliriza Kkojja Omugezi, kati saasira abaana ba Kkojja Omugezi, kubanga musajja mukulu ayina ebirevu ebirimu envi. So we are inheriting our inheritance, over our inheritance is foolishness if we give our ears to such people. Kubanga nabagambye omuntu ateeka mu nkola ekyo kyawuliriza. Kubanga tuli mu kigambo ekyokulongoosa obulamu bwaffe, purification. When we talk about the word purification, think about God. We purify ourselves in three forms: by the blood of Jesus, by fire, and by water. Ebyo bigambo bisatu bya bwa Katonda. Twoza obulamu bwaffe n'amazzi. Kyova olaba okunaaba okukulu. Purification esinga kwe kunaaba n'amazzi gano aga bulijjo. Purification eyokubiri kwe kweyiwako omusaayi gw'omwana gw'endiga. Ate Katonda muliro. Ebyo byonsatule bipurifying obulamu bwa Dr. Tini mwe mbadde musiru, no wanda nze mbabuulira wano. Sigenda kuwasa mukazi mugwagoba muyayi. Abaana bange tebagenda kwonooneka. Nze siryavuwala kubanga Katonda mukoledde omulimo nga bwe munsekerera bwe munjerega. Ebigambo bye mbagamba n'ekigambo kye mpulira wa Musumba Saala kinaaza obulamu bwange ne kinzijjako amabala gonna, kubanga nga nange siri mutuukirivu. Gyenva si ewava Yesu, navako abasaana ewa mukyala Nakijoba. The family has issues. Even me personally, I have issues, but I wash myself daily by the blood, by water, and by fire, because we are serving a fiery God. Isaiah 1:17. Muyigo kukolanga obulungi. We should learn to do good. You cannot learn to do good when you are listening to Lumbuye, when you are listening to Sami, when you are listening to Full Figure, when you are listening to Aunti Kaduuka, because goodness is not in their mouth. Whatever they utter out is poison unto our lives. Muyigo kukola obulungi. Mugobererenge ebyensonga. Follow the reasonable aspects of life.
kati lumbuye kiki ekyamakulu ekifuluma mu lumbuye muddukire nga ajogebwa musalenga omusango gwatalina kitaawe muwolezenga namwandu kati naawo wewajja ekyawandikibwa abantu kyemwesibako kikino kiri mu Isaiah 1:18 mujje nno tuteese ffembi bw'ayogera Mukama ebibi byammwe ne bibanga olugoye olumyufu binaaba byerunga omuzira ne binaatwakalanga bendera binaabanga ebya byendiga bwe munaagondanga ne muwulira okugonda obedience submission flexibility bw'onaagonda n'owulira hearing okuwulira kati owulira ani bw'owuliriza lumbuye tojja kugonda you're going to become rebellious you're going to become you're going to reject knowledge because lumbuye Aunti Kaduuka Full Figure Sami and other people bona bakojo mugezi yisima bani they don't have knowledge in their mouths bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi ebyensi Dr. Tiamale omukyala gwe ngenda okuwasa yasinga obulungi ku nsi nabula emmotoka gyenvuga yesinga obulungi obulamu bwe ngenda okuyitamu ne bwendi kati bwe businga obuki kubanga ngoberera nakkiriza n'empulira si buli kyempulira oluusi nti mba nkyagala mulimu byenzikiriza nga sibyagadde naye nga olw'okuba ndi mutabani w'oyo abiŋŋambi nga sina kyakkola kyempakanya abavubuka kye mwagala okutambula in an independent life whereby you go to the left you go to the right without any person giving you instructions so agamba bwati munaabe mwerongoose mujjengawo obubi bw'ebikolwa byammwe bive mu maaso gange mulekeraawo okukolanga obubi muyige okukolanga obulungi ebigambo bino bye mbasomera birifuuka lumu ebyobuliwo olunaku lw'olituuka ku maaso ga Katonda kubanga Katonda gy'ali Dr. Tinange ndiba nava dda mu bulamu bw'ensi eno bw'osoma Isaiah 48 egga nti omuddo guwotoka Museveni afa Bobi Wine avaawo boolaba bavaawo kabaka wa Buganda n'owa Bunyolo ne Lumbuye n'avaawo naye ekigambo kya Katonda tekirivaawo ebbanga lyonna kati bonna boolaba abawemula n'abavuma abantu ku social media kitaabwe ali ogwo Bobi Wine Musumba Sara Pastor Asha Pastor Victor je bali ku kanisa eya Volunteers of Salvation Outreach namba za bagenda ziteekawo oyagala kwetuga oyina obuzibu ne family totema mukazi omukyala yazaala omwana wazaala omwana wona amulemera osobeddwa abaana bakusobedde waliwo n'abali ebweru ng'obwongo bwakwata ice Musumba Sara mukubira kasimu oba ne mwogerako nojja ne tusaba Katonda tosaba Musumba Sara si Katonda naye muntu nga nze naye waliyo Katonda ate tulamba abaana b'abantu sign out